Mugamba mutya mmwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwaliro nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Bantu bangi mubuuza nnyo nti Mikisa Esangwa afaanana atya? Mikisa Esangwa afaanana atya? Mukuleetedde njagadde mukulage Mikisa Esangwa bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Mwetegereze bulungi nnyo mukambuuza nnyo mubadde mumulimbuuza engeri gye lifaananamu bwe lityo bwe lifaanana nga bw'oliraba lirina akamuli ka yero. Mikisa Esangwa ono amera nnyo mu nnimiro okusingira ddala amera nnyo ku kkubo ku makubo agakabeera g'ettaka kati mabbali mu nnimiro eyo ng'ebadde erimibwamu ne basimbamu ebintu oba ne bagireka n'ezika kati Mikisa Esangwa oyo bw'ejjo ojja mufuna bulungi nnyo ojja mmusangamu. Mikisa Esangwa ono wa mirundi ebiri waliwo akakulira wansi ku ttaka n'wabaawo akula dda waggulu. Kati ono gwe mbalaga y'oyo akula dda waggulu. Kakula kadda waggulu tekasobola kusinga buwanvu ng'oyimiridde nga naye kakula kadda waggulu. Ebiseera ebisinga bakabonyaabonya nnyo olw'ensonga nti ka mugaso kakozesebwa nnyo mu bintu ebiwerako ddala kusingira ddala kakozesebwa mu byogero eby'abaana abawere n'abaana era abavubuka n'abakyala abakulu b'abaami abakulu. Kakozesebwa nnyo mu byogero nga bwe mukiwulira. Mu kyogero ky'omwana omuwere tekateekeddwa kubulamu ako ka Mikisa Esangwa. Mu kyogero ky'abaana abakula tekateekeddwa kubulamu, ne mu kyogo ky'abantu abakulu kateekeddwa okubeeramu kalungi nnyo ku nsonga y'emikisa. Kayitibwa Mikisa Esangwa. Bwe kato bwe kafaanana mbagambye ka mirundi ebiri. Waliwo akakula kakulira ku ttaka kwennyini ne wabaawo ne kano akakula kadda waggulu. Naye mu njijanjaba mu nsonga y'okkanaaba kakola kye kimu. Mu nsonga eyo ey'emikisa likola kye kimu, tekiba na buzibu. Oba onaabye kawanvu akakula kadda waggulu oba onaabye kano akakulira ku ttaka tekirina buzibu. Kajjanjaba kye kimu oba kakola kye kimu. Eddagala eryo Mikisa Esangwa njagadde mubalage mumbuuza nnyo eddagala era mbadde njagala nnyo gwa n'akapuleya kano n'okamalayo. Njagala osobola okukomentingawo wansi eddagala oyagala okumanya oba okulaba. Nja kuba ndikuteerayo ku channel yaffe eno Kyayiti. Kyenkusaba singa naba ndifunye gwe beera mugumiikiriza eddagala lyonna nja kuba nditeekayo. Bwe kityo bwe kiri ku nsonga yaffe y'okumanya eddagala. Olunaku olwaliro mbaleetedde Mikisa Esangwa bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Mikisa Esangwa bw'atyo bw'afaanana mwetegereze bulungi nnyo kijja kuba kirungi nnyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugere mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.